Nirvana agira mu cupa za mililita 5 ku siringi 5 neza litiro n'ekitundu ku siringi 15. Nirvana packaged drinking water akolebwa Crown Beverages Limited, abakozi ba Pepsi. That's life, that's Nirvana. Tukwaniriza ku Sharia Inheritance Services Uganda. Abasangibwa ku Zion Plaza, ground floor, room number G 22. Tukuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo okuyambako mu kuwandiika ekiraamo, tukukuumira ebyobugagga byo ate mu ngeri ey'obwesimbu. Tugabana emaali y'abamulekwa mu Sharia n'okuprocesingira ku biwandiiko nga marriage certificate. Bakubireko ku note 7 note 3 35 48 77 ne note 7 5 47 13 beba no aba Sharia Inheritance Services Uganda. Rugby action returns this weekend as the Stanbic Black Pirates host the Rujumba 7 Circuit at Kings Park Arena. Boyogiridi. Catch all the nail-biting, adrenaline rush action on Saturday and Sunday, the 22nd to 23rd of July, starting at 8 a.m. and all the fun this weekend. The Rujumba 7s, powered by Next Radio. Bwofune niya okola hijane umula looza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antimuni 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga, basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu beine kati akadinisa tekakusibira ebweru. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwonuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibana bamwe. Eno ye Salam TV. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nuri Muhammad sallallahu الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي مدينة bagenda bamulabako Ali Madina Nabi wafoyo Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina mutuma Ali Madina Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina mukulike Makka ne Madina Allah ogende Makka ne Madina okola hijja osonyiwe ebisobyo byonna byosooka okola sibalimba gende Makka ne Madina okola hijja osonyiwe ebisobyo byonna byosooka okola. Mashallah, tutandise bwetutyo olunaku olwaleero twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah atuwangaziza ebbanga lyonna natuusa mu kaseera kano nga tukyali mu bitonde ebikyassa. Alhamdulillah, qulu alhamdulillah, bena tugambe alhamdulillah. Ate oyise emikono mu maaso kyokoze kya bbeeyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teri dduwa egisinga bunene, teriyo. Teri dduwa egisinga ki bunene. Eyo mukama w'edduwa zonna. Alhamdulillah. Ne mu Qur'ani wotuuka ye maama wa Qur'ani. Alhamdu ye maama w'edduwa zonna. Yaggulawo Qur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tena kyetamala biidhnihi jalla wa ala. Nolwekyo tukiyize ekigambo ekyo kikomyewo twongere okubanga tukyogera kibere ku nnimi zaffe biidhnihi jalla wa ala. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yattambuza n'atujja muno mu nsi yaffe Uganda mu kaseera ka hajj, natuusa e Makka
natuse Jidda natuse Madina abayite masooke Madina n'abaati natuse Makka tukola emikolo tugenda mu mashair tugenda okukola emikolo ne tukomawo ne tumaliriza emikolo gya hijja tugenda Madina okubuuza ku mutanda n'okumwa ku salaamu kikulu nnyo ekyo tugenda kukola ziyara kabuli ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo ekikulu ku kyo ekyo alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwa byonna kano yanga balungi musomo gw'olwayiro ndowooza mugulabi naye olwokubiri luno tubaamu emisomo egitera okusumbuwa abantu obwongo kitera okusumbuwa abantu obwongo kyabaffe kino olina akikola nga n'okwekweka yeekweka oba kituufu abalala ne bayombesa n'abalala kitwa tugamba nti let us discuss that we digest that tutambule biidhini jalla wala siba nzeka mbeera ne muganda wa mutabani wa mwali wano era ambalazidde musajja w'ekitambala ngokuti kutama leero utandise oli munaku wavu kiki kyekikunyiiziza jamaa ekikunakuwaza wabadde Kaaba tegera twabadde ffenna Makka alhamdulillah amina ya rabbi simanyi kikunyiiziza ate nkulaba n'ekitambala ekimyufu kirina egamba abandi badde bagamba nti bwewakiri tulina kitambala olwaleero ng'osobodde okusomesa talakayini n'osomesa buruda ate kuno kunakukaza ndabanga tebyandisaza kubeeramu nnyo bigambo naye bw'obireeta ne nnakuwalamu owaye bakama baffe senior producer ajakiramu muganda waffe musiri abanene mashallah taala batesitesa ensonga eyo babuuzeeko tukasaba okulaba wano ku lwokubiri era akayimba kano esebo njagala ntandike nako indaka baitu fil janna musajja yali ategeka oluyimba nti muhammadun khairul wara man jaana mubashira muhammadun khairul wara man jaana mubashira njagala kujja mubaite ezogera ku kigondi ekikulwena يزداد شوقي كلما عاينت راكبا يمما بيت الإله الأعظم أكرم به من مضري إن الذين أحرموا بعمرة وزمزم مع الطواف اغتنموا أجر استلام الحجر ووقفوا بعرفات محل حط السيئات ثم استجاب الدعوات للمذنب المستغفرين ebigambo mbiwulira byo nize وفي المبيت بالمنى نالوا الأمانة والمنى وعاينوا رأس الغنى وأيقنوا بالظفر من بعد ما حجوا قضوا وبالغوا الذي اشتهوا لأرض طيبات أتوا وعرجوا في آثري جاءوا لأرض يثربا زاروا النبي العربا جاءوا لأرض يثربا زاروا النبي العربا مكة حول الضجيعين أبي بكر الرضا وعمري محمد خير الورى من جاءنا مبشرا محمد خير الورى مبشرا ونذيرا من جاءنا مبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومفني كسنyo kati awo program nekola ki niko tutanisira ennaku nona kwado يا رب الحمد لك والفضل لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب مني والعفو لك الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سلام تي في يونجي مولي munzikirize nkyaleero mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi okuva eri omukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah tabaraka wa barakatuh. N'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago
tusaba Allah tabaraka wa taala atujulire tumwebaziza ku byengera byonna Allah subhanahu wa taala byatuwadde. Abalungi ababadde e Makka ate mu musanyo okwebaza ennyo Allah subhanahu wa taala kubanga eprogramu y'olwaleero saba Allah akkirize byonna bye twakoledde mu bibuga ebyo Makka ne Madina ma ibadaati ez'enjawulo, ate nsaba Allah akkirize konna okwabadde okukosebwa kwaffe kwe twafunye mu bibuga ebyo ebenga bunene bw'empeera Allah tusasule museere okusinga ekyo kye tusuubira. Nsaba Allah subhanahu wa taala ate era atujulire ntumwogeddeko wakati mu kumusaalira n'okumusuuta n'okumuwaana n'okumwogerako ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yafuuka ensonga lwaki twabadde emikolo egyo egya hijja era gwe tujjako emikolo ewataliwo kigambo kyonna khudhu anni manasikakum hijja tugikolera ddala nga bwe yagikola sallallahu alayhi wasallam. Tusuubira nti ffenna ababaddeyo twatambudde bulungi mu ekyo. Saba Allah tabaraka wa taala akkirize. Balamira okutya Allah subhanahu wa taala mwe muli okwesiima kwaffe fi ddarain, bulamu n'obwedduniya n'obulamu obw'oluvannyuma. Naam, tulina sunna gye twatandika mu puroguramu zino mu lutindo. Tukyaliko omuzigo gw'e Makka. Ebizibu bingi nnyo ku bantu bano. Abantu abamu banoonya abagenze e Makka babwekudduwa tebabalaba naye ng'ate basobola okutula ku Salaamu TV, asobola okubeera ku ssimu yaawe n'alaba n'awuliriza, naye afunye omukisa nti abagenze e Makka abali ku TV essaawa zino kwe bali babiri ne Seeka Ashirafu Matovu bazanya n'engo. Tusaba mu dakiika 3 sooka otuwa edduwa insha Allahu taala tukulembeze abantu baddemu amiina obasabire ku bantu bano obwavu bungi, ebizibu bingi n'eggwanga lyaffe butebenkevu n'ebisigadde mu dakiika 3 biidhnihi jalla waala. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آمين يا رب. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آمين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم آمين يا رب. وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب. اللهم ربنا بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا رب. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في آمين يا العالمين رب. إنك حميد مجيد. آمين يا رب. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. آمين يا رب. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين يا رب. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين يا رب. وترفعنا بها أعلى الدرجات. آمين يا رب. وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا رب. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد في أول دعائنا. آمين يا رب. وصل على سيدنا محمد في أوسط دعائنا. آمين يا رب. وصل على سيدنا محمد في آخر دعائنا. آمين يا رب. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا رب. ربنا وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين يا رب. كما شاء الله سبحانه وتعالى ملونجي. آمين. توانسي مكانو جف جوري الله مكدك. آمين. آمين يا رب. افتناوا والنابة طلب الله. آمين. آمين يا رب. كما شاء الله ملونجي تكسب وكيل زوج سبب وفي. آمين يا رب. كل زوج سالكم كوانو هو اجتبى نبو في محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. كما في الله تكسب وكيل زوج سبب وفي. آمين. تكسب الله اليوم مويشا يا جل متمبوي. آمين يا رب. الله والنابة دكون يوم بايو النونجي كعبة شريفة. آمين يا رب. تبى الله كيل زي حجازا. آمين يا رب. الله كيل زوج سبب كواوي. آمين يا رب. الله كيل زوج تكوانا كواوي. آمين يا رب. الله كيل زي مكولو جاوي جو نجوا أكل دم بفيه مكة مدينة. آمين يا رب. كما في الله سبحانه وتعالى منوجي تغفر منك أبو سيما يكون دكون يوم بايو. آمين. الله وزي من دين يمرون. آمين. 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 ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. وكما في الله سبحانه وتعالى منوجي. آمين. أو النبر تكون يوم بايو الله. اللهم آمين. سبع الله سبحانه وتعالى كل زوج سبع كفي. آمين. الله بدو بسيم بزي. آمين. الله بقولي. آمين. الله بتكر رجين نور مانغو. آمين. الله بجوا نبلك يوم بايو الكعبة الشريفة. آمين يا رب. نبلك وجتوا نبو في محمد صلى الله عليه وسلم. تكسب الله سبحانه وتعالى رجين رجول سيم بزي كومبي. آمين. ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. اللهم ربنا ارزقنا في الدنيا
حجة آمين. وعمرة آمين. وزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اعطي كل واحد منا سؤله آمين. من خير دنيا ودين. آمين. اللهم ربنا اصلح لنا الأهوال في كل حين. آمين. واحفظ لنا الأهل والأولاد والوالدين. آمين. ربنا واغفر لنا ذنب واجعلنا من التائبين. آمين. بجاه خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله. آمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا ربي. tusaba Allah kirize tuyanzege seka edua yakava kaba Mungu akirize rabbi migambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza basabirako omuntu avudde Makka kusabira kuki seka Ashraf bino mbuliza banna Uganda n'abaala abalina batabula n'abaala abalabanga gundi agamba bwati gundi agamba ki ali nona agamba bwati ibada zino embagizo obusiraamu oba ogenda mu swala ogenda n'osaala ovaayo okola shukuru tokoze empaji ibada za Mungu era bakuyita muswali wali bayita haji tetulina kyogerako ekyo olwairo ndowooza naye abamu banyiiga nnyo abanyiivu nnyo wazaka numala kunganya kyalo kuleka abamu for transparency dala katinga wano umma webajiwa sente abaziwadde baba agala transparency mwabigabye ne bajene bagaba mu lujjudde one baba kunganyiza alhamdulillah ndiyo mukwabo jirishan yebe yawadde kuki kuzaka nga siri nawo naga nti mwali mayamba lona akera matumbi budde agwanidde ofuna ki zaka Mungu asase ya rabbi so ibada ya hijja lwaki mujukubira amataali mwana nimbaniriza nimujjira mukola emikono shukuru kwigamba bana Uganda ibabuuza olusinza abuuza kuba ekyange ekirala alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam naam naam simanyi ani yagamba abantu nti ibada zeetaaga kwebaza Allah ebikwebaza tekuba mataali asuna agendeyo tushakwebaza kokwebaza tukkiriza nti fenna buli omu kyafunye ekyengera alina okwebaza Allah sekyo kebeere swala omuntu ng'amaze okusaala asaanye yebaze Allah subhanahu wataala ensonga lwaki mubanyuma luswala olweta adhikaari ezo ezebino ekigambo alhamdulillah sibo kiri ate nno kyekiri masunuuno ennyo kubanga kino assalamu alaikum warahmatullahi Allahu akbar instantly ekyo tekiriyo instantly naye alhamdulillah kyekiri masunuuno lwaki alhamdulillah sigamba lwaki alhamdulillah kwebaza Allah naye osomera aya ya hijja yeswala noba tokubye mataali aya yeswala ekikulu kya byonna kya mataali kwita bantu bava mirimu gyabwe nebajja nebatuulaawo nomala n'obudde era tukyatambulira ku peegi eyo yonna gyolaga nzija naye kyenjagala tutandike nakyo nti ibada zino ddala ziriko shukuru oluvannyuma lwazo ibadaati ziriko shukuru oluvannyuma lwazo kyoba otusomesa bannayuganda Nabiyullahi Ibrahima alayhi salatu wassalam bw'amala okutegeera Allah byeyayitamu byonna obimanyi ntegeregeza tusomesa balisinze nze tusadde za bannayuganda alayhi salatu wassalam najja alaga abantu be butye balina okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amwogerako n'agamba Ibrahimu wama kana min al-mushrikin obulamu bwona teyawangalirako mu mbeera yaabwe ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamaliriza tulanga Ibrahim yali muntu yebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekitegeeza nti ne qawlu tawhid la ilaha illa Allah omuddu bw'ajoogera olwoba nesensinga tunakugitegeera amakulu gaayo osaana okole shukuru ntegeregeza jangu ku ibada y'eswala ugamba alhamdulillah n'okuteeka somera aya y'eswala mu suratu yawuzu mu suratu al-Maida abantu bano tebagaana shukuru kwebaza Allah naye obuzibu mukuŋŋaane mukube n'amataali ebuzibu buli awo bano bakima entebe abava kukola ibada yaabwe emujanga mukuba amataali ebyo byotulaga byotaga mubijja musomesa bigamba ababikola nemukola n'emikolo egya shukuru sibu
munnayuganda ebyo si byange nze mbulirizawo liki ebyo si byange olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala naam mu ibadati zonna zeyatuwa ezisinga obukulu ziri mmeka 5 ziri 5 empagi 5 ezo zempagi 5 nezo 5 tezenkanankana tekisoboka tezenkanankana waliwo empagi enkulu ddala ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah eyo teriyo egyenkana kaŋŋaŋa era zino zonna kwe zizimbirwa kyabbeeyi agiina mungu weeyisa emikono mu maaso Tegerekese. kubeera emabangi Jangu ku ndala ng'ogyozigirira mpola mpola mwezi ibada 5 mulimu ibada ya hijja eyo esembayo kaŋŋaŋa etamala gafunikwa buli omuntu agikola ki ate gatta empagi zino zonna butereevu erimu byonna kuba erimu tawhidi erimu Okusaala. eswala Erimu- erimu n'okusiiba nezaka erimu Kati nezaka nze sebo sitwala nnyo sitwala bagagga kati amaze okuwa zaka mashallah era n'okusiiba endagaano tugikola nogikola oluusi oli n'akomawo n'aga nseeka wenkomawo wendi mungu akkirize naye kinsookera ku ki naye nsooka bagamba kugenda kuwa zaka oba ogimpadde oba ogiwadde luddawa oba ojwalawa naye zaka sooka ogiwe alhamdulillah Eh, ibada eno ya hijja Sheikh Mayambala naam zino zonna 5 zigiyingiramu munda ntegeregeza kitaawe tawhidi ayingiramu esookera ddala la ilaha illallah togenda makka nga tuli musiraamu kyekigambo era kituyisiza nnyo eswala Arafa ezo nabbi nalwa n'okugamba nti asalira ku kaaba afuna mitwalo meka mitwalo 10 mitwalo 10 buli wamu tusaala Ntegeregeza. jangu oyingiremu oteekemu okusiiba Hijja. zino ennaku 10 wasiyamu 3 ayami akoze omutango 3 ayamin fi lhajji wa sabatu 7 idha raja'tum tilka 10 kamila tilka 10 kamila ojja kwegereza nga ibada eno egatta empagi zonna zino zonna tegeregeza ojje mu kuwaayo ku byolina nabbi sallallahu alaihi wasallam yogeraga nti alhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aljanna basahaba ridwanullahi alaihim babuza nti ya rasulallah wama birru hejje yegenda kutuukirira etya mulebyo nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam yagamba nti it'aamu at'aam wa khayru alkalam tegeregeza it'aamu at'aam wa khayru alkalam Sheikh wafe yayogera basomesa hadithi yatuga ku shukuru zino zoyogera nakoze nyingi yatuga nti ebimu ku biraga omuntu nti Allah akkiriza hijja ye kwe kudda wano alesane ku bantu ku mmere ate nayogera ebigambo nga birungi muhijja mwenyini n'oliisa ku bantu emmere sallallahu alaihi wasallam bamugamba basahaba ridwanullahi alaihim ya rasulallah wama birru hijja Allah okugikkiriza tulina kukifuna tutya nabiyani it'aamu at'aam mulise nnyo abantu emmere tega tuli muhijja hadisi ntuufu eyo seka Seka Mayambala wangi nyigamu hadithi it'aamu at'aam tusubira haji yenna okubanga abantu kulye ku mmere ewo si kizibu ntegeregeza wa tayyibu alkalam oba wa khayru alkalam oba wa ifsha'u assalam ne haji okuva e Makka nga tumusubira kati agenda kufuuka wa mirembe haji agenda kwogera bigambo birungi haji tugenda kudda mumusubira mufunamu buzibu bwonna era waman dakhala kana amina ntegeregeza gyava eri nakyo ila haji yenna eyavudde e Makka ku hadithi eyo gyenkusomedde mbadde njayo ginyige mu ssimu eyo gisomera aba kwebali kubanga oyinza okugamba bino nowayiriza nabbi saa salama wano pagala oyogera ebigambo banga sekasegganga ajja natusomera ki ate nikuseka uzema kugana okusoma bino nomalayo abantu abamu tebalina budde obwo tebajja bisoma era ekigambo kyekuzema nkiriko sirira nnyo tuga nti abantu tebagala nnyo gobawe summarizing obawe kyokola ki الحديث إمام الطبراني يجي في المعجم الأوسط والإمام أحمد ناجي في في المسند نام يا ولا بان جاء في حديث صحابة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يا قام صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور إجكرزدوا ليس له جزاء إلا الجنة فينا بيرو كلك الجنة الله جاء قالوا وما بره يا رسول الله mtume kirizibwa etya tufe tumaze ogikola kati ekirizibwa etya qala sallallahu obulungi bwayo bwe bulwa qala sallallahu alayhi wa sallam it'aamu at'aami
wama birruhu tugenda okulya emmere eyo mutume yatukkiriza kakati simanyi allahu wakola shukuru mayambalanga obudde maka ngenda kukola manyi hijja neyabadde ya maama mungu amusaasire rabbi Allah musakhire kati ngenda kukola shukuru ina wejja okuba ate ku luno ssebo ogibeeko oli aluli wakeere wamu mungu akkirize ya rabbi biidhinillahi taala tompita mbiyo ne sijja ate naye nkutwala ebbombo oba otegeddewo naye nkutwala ebbombo suunu nga abiri kola kugenda kuba munene nnyo inshallah taala mungu akkirize ya rabbi amin ya rabbi naam tayib wama birruhu ya rasulallah mutume hijja ekkirizibwa etya mutume yagamba sallallahu alaihi wasallam it'amu kuliisa abantu mmere bantu bakuŋŋaanye bahaji mulisa abantu ku mmere abavudde e makka bogamba bahaji please mulisa abantu ku mmere ojoga bahaji ojogamba bahaji bokati bahajati ne bahaji ati bonna babira bahaji okugera ekigambo haji kibuna bahaji ne bahajjati sate bweyogera bahajjati oboyogedde bahajjati bokati mbamba bahaji kati nabo bayagala okwewulira bagambe bahaji ne bahajjati kale bahaji ne bahajjati mulisa abantu oti ku mmere ntegezi kumamba yagamba sallallahu alaihi wasallam watibul kalam n'ebigambo bahaji tubasuubira kuva mu bigambo birungi tetusuubira haji yavudde ku hijja kumuwulira mu bigambo nga si ebisaanye okubeera ebya haji ku mukolo gwa hijja abantu mboogera ebigambo ebirungi ebibaagazisa okugenda e makka mulimu embeera gye wabaddemu e makka nga yazitoye n'onyigirizibwa tojogera kutiisa abantu ekituufu hijja eno yabadde enzibu okuva nga tukyali wano nga genda nte kuva nga tukyali ntebe ntegereke netugenda abatuukire madina gye twatuukira netufunayo ebyayo abatuukire makka ne bafunayo ebyayo kwegamba hijja tebadde ki mulimu obuzibu bwayo nga hijja naye bwolabanga ebigambo byewafunira mu hijja nga bizito wobyogerera mu bagenda kutya okukola hijja ekirungi kugamba kibeerenga omukyala agenda muleeba kizibu nnyo omukyala okunyumya ebizu byayitamu nga ndi lubuto gwe kizibu nnyo binyumya gwabiyenya abitegera nawe omulio amuli ku lusegere n'agenda muleeba ng'ekimututte ofuna zadde ebyayagala buli omu yenna okubalibwa nti maama naye tasobola kukubulya byayiseemu nasana kujja kugamba nti akazi akanvuma kakoze bati omukyala enesi yanzaliza yankola wati ne wati ye kasaabayo naki n'omwana anyumyaki era abuuza bebi wange ali ludda wa buli kaseera mwana paka tanywa byaleeba era abahaji abavudde e makka ebyo bibiri bikulu nabbi ekibagamba sallallahu alaihi wasallam حديث إمام المنذري يجوز في الترغيب والترهيب يقال إسناده حسن وجيرو يروي لونج إمام ابن حجر الحيثمي في مجمع الزواج قال إسناده حسن نعم حديث البلبانجي إمام ابن حجر ابن الهيثمي المكي شيخ شافعي في الحرم المكي قال وجيرو لونج إذا حديث وتجي تجرزا حديث دينا نصونغا mutume yajogera sallallahu alayhi kuliisa abantu emmere twava e makka alhamdulillah mukolo tegwali munene nnyo twayita abantu baffe ekyabadaaza tuli emmere wa hadithi tugimanya alhamdulillah mungu ateke mubaraka sinabagenda mukadde wange haji mulindo yasini nenja genda inshallah ate omwaka ogujja mungu atusobose tambuleko naye mungu akkirize ya rabbi Allah akkirize tambuleko naye biidhnillahi taala era kyemambala kigambo kukola shukuru buli luvannyuma lw'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde obusiraamu bukikubiriza teriyo mmanyi yenna akikuba ku mukono ntegereza wa amma tuyinza kwawukanira mu shukuru eno efaanana etya kaifiyatu shukr ekolebwa etya awe wali omulamwa omulamwa era buli omu yenna akkiriza shukuru nikkiriza bano bo basooke bamale okuyitawo mukulu nsereko Sulaiman agambye alhamdulillah mula wange nabakka Madina assalamu alaikum warahmatullah. Good morning my sheikhs, thanks for the program. May Allah continues to bless you all with more knowledge and wisdom to share with us. Mashallah, Mungu akwe baraka. Nalaga nti musimu nnyo. Nsereko n'akomawo n'agamba
musufu nnyo. Then General Abdul Haruna kozo bavira oyo, keep up the good work, mugende maaso nokola omulimu omulungi. Natuwa ne salaamu alaikum salaamu rahmatullah. Sauda zawedde akomyewo era ne naddamu nedduwa ne muganda wange Sereko naga oliwo kyayo osomye wano agambye teri family esoma dduwa abaana baabwe ne babonaabona e Bulaaya, especially akumye ennono y'obusiraamu. Oli kasaba akumye ennono y'obusiraamu. So n'ebirala bingi message zibalina kuno era kwebali nnyo bangi abatulaba online mena mwebale kubanga at least you submit. Mungu abawo bulungi, jazakumullahu khair. Allah basiime rabbi atwale Makka ne Madina we mutagenda n'abagenda Allah abazeeyo. Allahumma amin. Amin. Amin ya rabbi. Kaaba tekoweka. Amin ya rabbi. So tunafa waliyo tuwanga kuddayo ababaddeyo tuwanga. Kituufu. Mungu atuzeeyo ya rabbi. Abamuntu awangalirayo naye nga ogenda n'obeerako e Makka ku weekend nodde e Madina kusomero ogenda okutuwanga oluyagala wanka wakodde e Madina. Odde e Makka. Odde e Makka. Allah tusasi atulombe kiso. Makka Seeko obuzibu si bwakugamba kigamba alhamdulillah. Obuzibu si bwakugasiga nti nsaleyo era kabiri nebaza Allah. Kuba Qur'an etugamba la in shakartum la azidannakum. Ekyabantu tebakikubako ki niye obuzibu buli mu kuba mataali kati ekyemmere ekyotuwadde hadiisi kati bali babuuza nti nabbi bagamukubira wange avudde e Makka sallallahu alaihi wasallam n'Abubakar bagamukubira wange avudde wa era babakuŋŋaanyiza w'abantu naye hadiisi gyotuwaddeyo okulisa emmere tosobola basiŋŋaana ludda wa mayumba gaabwe noba bakikola ki wabula okubaliisa abantu kitegeeza bakuŋŋaanya aba ekyo kikulu nnyo buli mwaba akitegedde obanga muvudde Makka Mungu atuwa obulungi ya rabbi. So kati obuzibu buli wano challenge eri awo mu kuba mataali era obuzibu bwa mataali gujja ate oba mataali buzibu bulinda mu kuba mataali bamataali bwe ibada yesola ojubira amataali ngomaliriza mutayagala ebyo si byange ndi kuyaba na Uganda ati olwaleero musomo guno ekyo tewali wayina kugana kuba mataali ng'ovudde mu swala tewali agana ndinebaza Allah webaze Allah ali agana yankuba taali kubanga okwebaza Allah ibada fenna gye tukkanya nti ibada siwe kiri sekashira okwebaza Allah ibada nye sekashirafu abantu twagala twogera ebigambo abantu bano wangu yizo basindika ne batandika buli swala gye bavaamu nani okubaki etaali era bajja kubuuza muzikiti kiyo gwaliko amataali kati awo tusooke tuveewo tudde ku mataali kwa ibada zakugana kadudde ku mataali agashukuru shukuru zino okuŋŋaanya noba kuba amataali okuvaawa Entebbe nemujja nga muyimba tinaba kuba amataali basajja ogwo musomo gw'amataali gujja era gujja gubasomesa inshallah naye shukuru zino okulisa emmere ko tukulabye kati zoba oyimirizaawo bazoba ojjawo aichi shukuru la sagala kuziyimirizaawo nze neewuunya muntu agamba nti eriiwo shukuru okwebaza Allah nga nvudde Makka kukyengera Allah kyampadde kinene bwe kityo lwaki mbaseebaza Allah nga n'omuntu wasaala Qur'an etulaga nti alina okwebaza Allah omuntu wasaala kyegambye nti shukuru tujja kwetaaga okumanya shukuru kyo nga kyo kitegeeza ki era kikolebwa kitya kibasomesa ntegeregeza kaifiya n'ebisigadde shukuru abalungi abatulaba ekiyitibwa shukuru kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okwebaza Allah okwo kukolebwa kutya kakati bano basheekhe mayambala bo ne batugamba nti okwebaza Allah tulina okwebazanga mutume bwe yakola ki bweyebaza okwogera ekigambo alhamdulillah ntegeregeza ne tubagamba nti sheekhe kigaziwamu okusingako awo kubanga shukuru ibada fenna gye tukkanyako nti ki ibada wakati mu kugaziwa kwa shukuru eyo neba ibada gwa muteeko gwa ibada nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yatuteera ntegeregeza omuteeko ogwo ogwa ibada nabbi sallallahu alaihi yaguta buli omu agukola okusinziira ku bwangu bw'abeera agufunyeemu waliwo omuntu atalina nga shukuru ye yeetaaga alhamdulillah oyo talina nsonga era yeeyo ntegeregeza waliwo omuntu nga shukuru ye yeetaaga okwebaza Allah kwalina okwebaza kwetaaga Allah mulabeko ekyo kyamuwadde Ibrahimu yasalanga ebisolo n'agaba Sulaimaani ntegeregeza mu hadithi nabi sallallahu alaihi wasallam yaga inna Allaha yuhibbu an yara atharu ni'amihi Mungu byakuwadde agala abikulabeko Allah agala bakuwaddeko weyisinga
ebyo kubiraga nti weebaza Allah Mungu kwekuwe sente n'ozirabika ntegereza kama Allah ayagala nnyo akulabe nga sente azikuwadde ng'ozikola ki mu bikolwa mu bigambo ntambula everything lwaki oba sente n'olya bubi balya bulungi lwaki oba ne sente n'osula bubi awe bali abasula bubi Mungu abasaasire ninga sente bazirina naye nga asasula mu kayumba kali waliwo gwe nasinga nangamba kino ekitanda kinawasizaawo kino kitanda kyange kinawasizaawo nzala kabana kitanda kiriko baraka seeka sigena kikyusa naye alina sente zisula ekkololo si mu kupangisa lwaki oba ne sente Sheikh Mayambala n'otambula bubi ekyo kyogedde ekituufu motoka bazikolera baani zino ezaki ekikuvugiza yukyalimu sekamuzada agamba Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah ndotogerako omunene oyo yali atambula ng'ali ku nfalasi ye erabika obulungi n'asiŋŋaana omusajja ataali musiraamu Yahudi bwe yamusiŋŋaana n'amugamba nti sirabanga muntu mulima nga nabbi omu Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz n'abuuza omusajja ono nti nabbi yalimba ki n'amugamba nti simmwe mutugamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ad-dunya sijnul muslim ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir Dunia komera lya mukkiriza ate jjana kubakola ki kubatali bakkiriza namugamba nti bw'otunuulira embeera gy'olimu Omar ng'ovuga emmoloka ya bbeeyi tutwala emmoloka mu mbeera gye yali ayambala Sayyidina Omar yali ayambala bulungi ng'avuga ekyebbeeyi ntegerekesa ng'ajjayo ekitiibwa ky'obusiraamu omanyi kitegeeza okulaba nga otaddeawo emmoloka ziyita penkone n'ovaamu n'omusaala n'osaala ezalagirwa Haji Isma mukama wange Isma Bumba nakula mulaba avuga benzi maze ebbanga ddene ye muntu ajja atuuka mu mmotoka n'avaamu n'ekkanzu ne mugaa nti bismillah akoze eki avuddemu ekifaananyi kyalimu ekyo kifaananyi kya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz kati omusajja ono omunkuseere asiŋŋaana atalina kaalina ataali musiraamu asiŋŋaana mukama waffe Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz amugamba nti obulamu bw'olimu nange bwe ndimu nkakasula ndi Muhammad talimba namugamba nti Muhammad teyalimba sallallahu alaihi wasallam mutume yayogera mazima kubanga ad-dunya sijnul muslim kino njagala kukyogera abatulaba baleme kulowooza nti balina kubeera mu duniya kubonaabona omusiraamu alina okubeera mu duniya ng'ali mulamu obulungi Allah wazikuwa sente zikufaanane ntegeregeza Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz mu bigambo bye birungi yaddamu omusajja ono n'amugamba nti kituufu ewatali kubuusabuusa ebigambo bya nabbi bituufu kubanga edduniya eno sijnul mu'min omukkiriza byonna ne bwabifuna ebirungi n'abeera mulungi bw'anaatuuka ewa Allah yawma al-qiyama ate by'anaasiŋŋaanayo obulungi bwabyo ajja kakasa gayitayina wano kituufu mwali mulaba ng'akola ki ng'ayina naye bw'anaatuuka ewa Allah ate Mungu n'amuwa by'ateekeddwa omuwa ajjaga nti Mungu nga twabonaabona alhamdulillah oyinza okuba essaawa eno olina akazigoko mwosula nga kako twalina omwa kubanja naye Allah bw'akuwa n'ozimba goloofa ennene n'obeera ogaa nti namala obulamu nga mbonaabona naye nga tewali yali akubanja n'atali musiraamu mu bulamu bwe bw'edduniya ayinza okuba nga embeera gy'alimu nnungi embeera gy'alimu mbi ntegeregeza naye bw'alituuka ewa Allah n'alaba embeera ye ng'ate mbi ajja kwegomba eno gye yalimu ku dduniya waliwo abakwebaziza wano gye tuliko tuli ku nsonga za shukuru mikwano gyaffe abalungi abavudde Makka twavudde Makka era tugenda ku mataali simanya bwana Akiramu oba amataali olwayiro ssebo tubafunye ku ttaali na shukuru ezo wandibadde otusobola okufuta gyoyo waliomulaba ttaali basimba taateeka nakuteekateeka naye olwa amataali agali ganninze kwanze nasembayo okufuluma baali sayidi eno ne sayidi ki naye okusooka bakuba ettaali ng'ensi buli omu ayafungwa mu kifuba naye nali kasana tonnya wano wenti ndi mugonvu nasibira mu ddwaliro naye abantu essanyu eryali awo Allahu akbar ng'abantu basimbye eno neŋŋamba procession eyo bagikuwa ku kisaawe wano ogenda ku ŋŋendo nnyingi nnyo n'olinya ennyonyi eva naye eyo procession ogifuna olina gifuna ng'ovuddewa seeka waliwo wano abakwebaziza waliwo kojjaawo Haji Rajabu Kasule
mashallah kojja ngidala kojjaawo muganda wa Haji Mbaraka Kawoya mashallah Haji kojjaawo Rajab Kasule agambye kwalira mwe bali kusomesa mashallah taala amani bali babiri waliwo mutabani wa Haji Mubaraka Kawoya mutabani wa Haji Ismaila Sebunya ni then ni muganda wa Haji Mbaraka nedda aba mutabani we bonna batabani be bonna Rajab Kasule bonna abo banga bebo bonna batabani ba Haji kati bonna ne kwali kojja alhamdulillah baba kwebaziza okusomesa ne Faisal Embiko agambye ye following ali mu Mbiko Masjid Jamia Njeru municipality Buyike district agambye Sheikh mwe bali kusomesa gwanga Allah basime Sheikh Mayambala mwalimu niba mogeddeko ne Sheikh Ashrafu ne abasabira ne dua Mungu abasasire ya Rabbi Jeno Abdu Haruna ne Abu Abdissalam asinzira Bahrain era musimu nnyo jazakumullahu khair seka katumaliza budde bugenze ajakira musimanyi footage obati yamufunye olwaleero okuliisa emmere kuno banjagala abantu balaga obulungi bw'okuliisa n'abantu engeri bakuŋŋaanamu obulungi bw'emikolo gino abaani abajja kyekibeerawo ebbugu mwe libeerawo ku kyalo ng'omuntu avudde Makka kubanga okuliisa emmere nabbi sallallahu alaihi wasallam emmere gye yatulaze nga engaba yayo mbi seka katono nnyo ibaada zonna zikola ki zikolebwa naye ibaada y'esswala weekolebwa teteeka nnyo bantu ku bunkenge kuliwo okuwulira nti baaziinye naye ibaada ya hijja weetuuka ekyokubiri ibaada y'esswala mu nnaku erimu emirundi 5 eddiŋŋanwa ekya hijja kijja era kikubalibwako once in your lifetime once era omuntu bamuwulira agenda e Makka atali basiraamu nabo bakola ki oleko baadde bamye natuteri ng'akola mu kitongole ky'abakatoliki baadde bamummye liivu bazibu nnyo Mungu abasaasira abagonzi emitima era babongera omumu ate ne liivu endala agende mu umra naye bamenyese baga nti ogenda kukola ki waliwo abavudde mu UN nga nabo balina okujja naye nga bitongole bibazadde si byabasiraamu naye bamanyi nti time yaki ya hijja kati ekisaawe kyenyenye Entebbe wano kibeera ku bunkenge sizoni weetuuka nga yaki ya hijja akati yegwani yagamba nabbi tebamukulisaayo tibasomese basomese bamusomesa hijjatul wida sibo kiri ne onugana nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda mu hijjatul wida istashabahu jamiu ahlihi bamwerekera abantu be ne basahaba abanyonyola ebyafaayo batugamba bamuarikhun nti Madina nga bwogituuka mu kaseera biki yaviiramu okujja e Makka ngoyinzoloza Madina ekaze obungi bw'abasahaba bagenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwakulowoozesanga nti Madina ekoze ki ekaze waliwo ensonga bbiri abaani badde bamwaniriza bano bamukubira tola al-Badru alaina nga akomawo baali naye ntegerekese kigenda nabo bagenze Makka mwe mutunyumiza hadithi y'omukyalo ono nabbi bwagamba sallallahu alaihi wasallam nti al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan saburudi ya evawa omukyala ajja okukulisawo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka nabbi amuga nti wayi nga saakulabye nga gwe tewazze tewabadde mu hijja nti ya rasulallah eka tulina endogoyi mega bbiri emu ennamu baza gye yagendeddeko ntegerekesa eyabadde ennamu obulungi baza gye yakoze eki yakozesezza eno yasigaddewo nga yeyina okuyambako ewaka ate nga era sinnamu nyo teyinza kutambula lugendo olwo ya rasulallah saafunye busobozi kola naawe ki kola naawe hijja nabbi kwe kumugamba nti ate weeraliikirira ayogera munakuwavu ayogera omukyala munakuwavu nnyo yasubiddwa empeera ya hijja ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi kwe kumugamba nti ate weeraliikirira nnyo al-umratu fi Ramadan singa Ramadani naakusiŋŋaanawo genda okole umra kubanga umra eyo tahdiru hijjatan ma'i yenkananga n'omuntu akoze hijja ng'ali ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umara y'omwezi gwa Ramadani natandise okuwandiika ba Ramadani era ofiisi nzigule mujje magoba akeeti tuwandiika aba Ramadani inshallah taala
saawa zino biidhinillahi taala leeta sente sasula ko mpola tugende Makka ne Madina nayo muyampadde wa Ramadani sebo yakubidde essimu jjo nengenda nemulaba Mungu ateke mbaraka so n'abalala bajje inshallah biidhinihi jalla wala tukole programu za Ramadani biidhinillahi taala najumala mukwano gwange ali mu America naye yaŋŋambye nga nti Sheikh inshallah bbanga tono ngenda kuwulira oli ow'ensonga oyo ow'ensonga oba kwali mugambe kyabwali mu gyetuli atulabengawo amina naye oli mulungi nnyo Mungu akwongera obulungi nembara ya rabbi amin aji kojjawo ayongedde okukwebaza the bit of Islam is salani dua okay agambye nti nsaba Allah atuzeeyo ku hijja n'abatagendanga nabo Allah abasobozese amina ya rabbi kojjawo Rajab Kasule alhamdulillah Rajab Kasule senior babita national tuwakirize kojja nkulinze kukozesa ku mikolo inshallah taala ofisi nzigula ate erinze omwana goza dda kubira engoma nozina ekisooka kye mbagambye abantu bamanye nti mu kwebaza Allah mulimu okuliisa abantu emmere ebikulu nnyo kyogedde ojja kiddamu okisomeseeko kuliisa emmere n'obulungi bwawo ekyo kirinako kyogerako ebigambo ne bitagwawo ojja tusomesa ekyo kuliisa abantu emmere n'obusiraamu busaasaana butya ebyo byontuna ebyo bikulu nnyo nedda ayo siffe bamuyitanga Macmillan yawandiika ebitabo bya Islam n'agamba nti Islam was spread by sword. Macmillan muju yawangaliranga mu Bungereza mugagga era yali ya propaganda actually babayita bamustashirikina muzimu ku nkwe zaabwe n'ebigambo bye bakozesa ensonga ze bakozesa kwe kuteeka ebigambo ebijweteke ku Busiraamu ne ku nabbi w'Obusiraamu tolabe batugamba nga nti Abasiraamu bamusaala bakunamira Katonda gudolanga obuli Allahu Akbar ne batugambanga ne bagamba nti Abasiraamu kubanga pirawo yali asiramula nnyo abantu jajjanga asiramukira ku pirawo jajjange amiri mu kujeruwala wani wambogo asiramukira kuki ku pirawo wano nettaali nga likola ki livuga lwakuna kati abantu abedda abamu kasa pirawo yayitiriranga nga akawoomi nga nti nkwadde muwala wange unobanga nansoka okugeza ekimina wayita bbanga tunaye akola ki nga niyasiramuka oluusi asooka nabbawo abaana kakati nze ate avuma piraawo avuma piraawo sirimu nankani nze sirimu ki kati abasajja abo abasiramu mutume yamanya omugaso gwa piraawo n'abagamba nti atuyimu twama bwe bamubuuza ya rasula ayyul islaamu khair mu busiraamu biki ebisinga okuba ebirungi mutume yagamba ati sallallahu alaihi wasallam yagamba sallallahu alaihi wasallam ebimu mu busiraamu nga birungi bibiri tebibuusanga amaaso yagamba nti taamu taa kuliisa mmere kukola kyeki kuliisa mmere piraawo kuliisa piraawo twali wamina namaganda natuwaka pirawo nga kalungi Dr. Umar Kasule ne Amina namaganda bali bavudde Makka kapirawo kali kaki kasufu nnyo era kalatukolera n'ebisigadde byonna mukolo gwali musava twabadde wagise kyembe ne wajati siyema pirawo ne wase kyembe wabaddewo tent namba y'abatali basiramu bamukika family muli batali baki basiramu n'emidaali gyabwe n'abamuzaala bamaama bazze ne baleeta ekirabo jomba bidinyala akira mu muzanyi leta muzanyi nbayete ebirabo nga n'emidaali gyabwe nga bazikira ettaali naye bonna pirawo yakoze eki era twabaddeawo ffenna ebidaala ne bikwatirira seeka wadda n'atuwa irimu etawakkalu neyeyagala mbeeraawo okwewuunya mwabagamba nti piraawo afuuse ekizibu nabbiiti abaaweza okusiramuka nga bambadde enkufira banekaanekane salaamu nga bazisereeza kati nange mbuzaako okukola ki kusiramuka era essaawa yonna nzija bantu bameka basatu kumuzi jufu twabadde ne Jeff ali ono twaba nga yakwata ebintu ng'era buli kimu nakikwata Jeff ali waffe owa salaamu twabadde naye ng'ebintu bye daakola ki kati emikolo egyo n'obulungi bwakyo seeka maliriza tugenda kudda ku musomo gw'amataali n'emmere
amataali piraawo abantu gwe bavumirira bagamba nti piraawo mustashirikina batugambanga ekigambo kino nti piraawo omucere gw'abasiraamu bagufumba nebagufumbisa amazzi agakolaki gebanazizaamu abafu nga bagala tujja ku piraawo kubanga abantu baali basiramuka nnyo kati ensibuko y'okuvumirira ki piraawo eva mustashirikina era nebogera ebyonna mu planes genda osome ku byonna mustashiriki ne byonna bebaani ne byebakola ojja bwesingana nga byonna ebyo obukodyo waabwe bayitamu okukyaya abantu obusiraamu olwaliro babusiiga abasiraamu tusaba Allah ataasi ya rabbi amina osanga omusiraamu ng'akozesa obukodyo wennyini obwo ate ogoba abasiraamu buki mungu abasaase ya rabbi abawogera bategeere ebigambo bino nti kye bakola bazza busiraamu wansi mu fuuti 100 wansi yenna avumiira luga nti abantu bakuŋŋaanye ku muceeri mwagala nnyo okulya piraawo nze ngenda ku mukolo nesiya na mmere sewaana tegedde sewaana ngenda ku mukolo nesiya naki alhamdulillah emaka embeera mulala Allah atwogere obulungi alhamdulillah so abantu bonna alwanyisa piraawo yenna wakabeeraani aba alwanyisa ddiini ya busiraamu kubanga obusiraamu nabyetugaa tuliisa abantu ki kubiriza abantu okulya piraawo banange piraawo mulire ddala ebyo sibalina mutawaana jajjanga asiramukira ku piraawo obusiraamu butambulidde ku piraawo kuva ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina nabbi munyweza ati yali amulemi Mungu namuwa biponizi zino wammanga afsu salam afsu assalam namuwa qiyam al-layl wan nas niyam weaponizi 3 nuclear atomic bomb zazikiriza Madina buli kisa alina omutima omubi buli muntu yajjanga mmere nimulya ku sowaani emu kuliddeko naye ogenda olanga mukoze mutya nga mutima gubeera n'abaganda bakimanya nti opiraawo mulungi nanga wandyako ennyama tabaloofa era akuvunaana nakukolimira n'okukolimira lwa piraawo si lwa ssente lwaki wandyako ennyama tabaloofe profesa agamba atya nga tumaliza twali naye ku mukolo ogumu naye ebigambo byeyogera sheekhe ne binsanyusa profesa Kiyimba si musiraamu naye twali naye ku mukolo ogumu bwe natuuka okusomesa nasomesa yani al insaniya obuntu bulamu asaana abeere n'obuntu naye bwe yekwogera laga nti ebigambo ebyo singa tufuna basheekhe nga bana bataano babisomesa nze nkagaza so atula mikolo 2-3 nga mulimu ebigambo ebyo nesisiramuka n'agamba ekyo kimu ekyokubiri ekyagala okunsiramuka abasiraamu enkola mwe gye mulina okubanga supreme mufti atuulaawo sheekh tarika n'atuulaawo ne batuuka okugabula mwena ne muliira wamu ku lusiniya lumu obwetoowaze obwo bwalaba mu basiraamu n'agamba nti emu ku bintu ebinsika nimpuliranga mu maaso awo nange muyinza okunzijjako eddiba Mungu amusaasira amutereze amuwa shahada amina rabbi nzikiriza nfundikire fundikira ebigambo byange nga nfundikira njagala kusaba abawalimu bonna abatulaba abalungi abawalimu bamashayikhi tuba n'eddarasa yaffe esembayo omwezi etuula ku masijidi Shafiiki Kawaala enkyalo olwokusatu olusembayo insha Allah buli lwakusatu olusembayo mu mwezi tubeera ku masijidi Shafiiki Kawaala enkyalo olwokusatu lwaffe olusembayo mu mwezi tubeera kubeera mu masijidi Shafiiki Kawaala insha Allah tutandika eddarasa yaffe ku ssaawa 4 zennyini njagala okusaba abawalimu mwenna mukkirize insha Allah obudde butuuke nga weemuli tusobole okukwata obudde bwaffe obw'eddarasa eyo eddarasa nkulu njagala okusaba abawalimu bonna buli sheekhe yenna gy'ali ajje ab'embaale nayogeddeko nabo ne bagamba nti insha Allah bo bajja kusulawo enkya so ab'okumpi nsuubira mu ate nammwe mukeereko ab'embaale baleme kutukola ki kutukwatako nkoko mumwa inshallah tweyanzege hajati mayi mayiga mashallah musawo mulagaawo nkutumiddeko nnyo mashallah taala webale kwaniza haji tulinze kulya piraawo Mungu ateekemu omukisa namwena bannaye mikwano gyaffe abalungi abava e Makka ne Madina bahaji ne bahajjati mashallah taala nzizeyo Mutawakkal Travels biidhinillahi taala ngambalinze ate batwala Makka na Madina tusimbule ennaku z'omwezi 29 inshallah mwezi ogw'omunaana for umra ya August inshallah taala tuvaawo tuteekateeka ate umra ezinaddako naye n'abadde December tuwandiika n'aba Ramadan tuwandiika biidhinihi jalla waala nsaba Allah batusaasire era batuweera obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV.